KCCA olwali luyisiza ekiteeso ekiyita yali ssenkulu w'ekibuga kino Jennifer Musisi ne banne bana abaalikulira banyonyole ku mayitire g'ensimbi ezisaba mu buwumbi 10 ezaasaasanyizibwa ku misango egyawabudde ekitongole. Okusinziira ku lukiiko luno yali munnamateeka wa KCCA Charles Ouma ne gwe yaddira mu bigere Jowash Sendege ssaako ssentebe w'akakiiko k'ettaka mu Kampala Yusufu Nsibambi balina okunyonyola amayitire g'ensimbi zino kubanga abakiise bagamba nti wandibanga waliwo ekkobaane. If you are not satisfied with the report they will submit, you can, for example, order for forensic audit. We can say now these reports have been given to us. Initially, they are not been given to SIPA. We can have the chairman come and we assign him a duty to dig deep. Let us not talk around, and the reason I came here is to make sure that I emphasize we as Nakawa, we are not going to accept our money to come and be garnished by these garnished orders. Ssentebe w'akakiiko akanoonyereza ku nsaasaanya y'ensimbi za KCCA Kennedy Okello agamba nti kyewuunyisa nti ensimbi ezisinga zaggwera ku misango emiyabayaba era ng'egisinga bannamateeka ba KCCA tebatawana kugenda mu kkooti kuwoza wadde okuwuliriza ekitongole. So tugenze kwesanga nga consent orders ze zisinga okujja ssente mu account zaffe nga KCCA ng'ekitongole tewoze misango ye malagakkiriza negamba tukiriza ng'oli adduka mu account nga atwala ssente. Tulabye ensonga nga 2. 1 ensonga y'abakozi bana abakozi abava public service be yasindika wano mubagenda nambole ne bakola interview public service ne basemba mbaje mu kitongole babawe emirimu ne twesanga nga babaganye okuyingira mu kitongole naye mu ngeri emu obendala olina kola obukujjukujju nakiriziganya nabo mutujja bawo omusaala for sure ne bayingira consent ne babasasula emisaala omulimu nga tebakukolanga awo ne twesanga nga billion kumpi 3 bajije mu account ajja nnyonnyole bwe yali looya w'ekitongole yakola mulimu ki then awo tugenda okuva tulabe kutya bwe tugenda okutambula abamu bana beetaaga kuzisasula bajja kuzisasula bazikomyewo. And I doubt that the entire management can connive into a bad concept. Agamba nti yali munnamateeka w'ekitongole kyekimu ate yakyefuulira n'akikuba mu mbuga olwo neegabira obuwumbi busaba mu 10 ekiresa abakiise nga beewuunya. Nga tulina looya omu gwe bayita Sendege yagenda mu account ya KCCA najjako 14 billion gwe kitebereze ono omuntu nga tawangulangako musango eyo mabega bulijjo akiriziganya bukiriziganya n'abawabira ekitongole neera amalanga agamba muteeka kusasula biliyoni 14. Olwo tukiriziganyiza tutuyite director Ouma Charles Ouma by kiseera ekyo yaliwo nga director wa legal ate nga yasayininga document ya consent ey'okukkiriziganya wakati okumala ensonga wabweru wa kkooti ng'ate management eyali badde emuwa obuyinza temuwadde buyinza obwo asooka gy'atunywe kubanga abakiise bagamba nti abakulu bano bafiiriza ekitongole ensimbi eziwerako ekyavaako emirimu mingi okuyimirira nga n'ensimbi ezalina okuzimba omwala gwe Nalukolongo mwezagendera. Waliwo ssente ennaku ezo zaali za compensatinga mwala gwa Nalukolongo ze tuyita eza settlement action plan zaali za compensating abantu abali okumpi n'omwala gwa Nalukolongo naye ezimu ku ssente ze yajja n'atwala ekitegeeza project kati eba efunye obuzibu ebe stolinze tewali kigenda kutambula. Wabula olukiiko luno lulemedde okukkaanya ku nsonga y'okukendeeza emisolo gy'amayumba nga bakisamu bagamba nti bakendeeze ku nsako zaabwe wabula nga balala kino bakiwakanyizza. Kikiwala tembadde suggested tuddeyo mu committee tutunulire ekintu kino. Waliwo omuntu gwe bajjako 4, 6, 3, 2% bakimusomesa akitegeere butegeezi. Njagala abantu ba technical ne office ya minister bafunemu omutima tugiyita sense of humor nti bafunemu omutima nti mu Kampala mulimu abantu abanaku n'abayina tufunemu omutima ogw'okulumirirwa. Olukiiko lumu olulagidde Road Mayor abagemanga ebbaluwa eziyita abakulu bano okwewozaako ku nsonga eno nga kisuubira nti omwezi ogujja lwe bayinza okulabikako. Robert Mwanje, BBS Telefayina, Gambuzi.